Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahad Pro UG omwereza wa mwendi nnyo okubera nga temba noonyeza amawulire sako n'ebyo ebigenda maaso mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo sako ne buluganga yona video bera nga te oginda ikingirako sharingirako abalala ate ku biki bino byembaletedde kubanga byo byewuunyisa bitiisa nze nabirabye dda nemera nga ate nennyamira biki ebigenda maaso mu ggwanga bannaaki. Kakati waliwo abantu lwaki njogera nnyo kale kambanyonyolemu kati nekini ku biki bimugenda okubeera nga temulaba. Waliwo abantu abamu baataddeko kabaka omupya. Yes, nga mukiwulidde bwe nkyogedde, waliwo abantu abamu bakoze omukolo era bo ne batikkirako kabaka omupya. Kabaka oli gwe tulina Red Mwenda Mutebi bo tebamurecognize nga basaze nobabeera nga ate batikkira kabaka omupya era bo bagamba nti oyo gwe bataddeko ye kabaka omutuufu. Ebigambo bingi jjo kubanga bannaayi siina nangeri gyenyinza kubeera nga tembiyisa mu kamwa nengera kubeera nga tembazanyira obutambi mubeere nga tembyewulirako biki ebyagenze mu maaso side ezo naye nga bo bataddeko kabaka omupya era ng'omukolo gwabadde gw'amaanyi. Actually nalabye kwabaddeko n'abamagye kwabaddeko bantu badde bayitirivu nnyo eyo era ngenda kubeera nga tembibatirawo omusolo okubeera nga te mulaba olwamaze okubeera nga tebamutikkira nga bamutaddeko nga kabaka omupya. Balina n'ebigambo byebasobodde okubeera nga teboogera ng'ekindi nti ndi musajja muganda sijja kwogera nnyo video agenda kubeera nga tenjikupulengira awo naye ngenda kusaba beera nga te osharingirako abalala kyayalinga wonna nga bw'osobola kubanga kino kyekyaze mu ggwanga Uganda kyo kirabika kirala nnyo. Ekyo kirabika kirala nnyo. Tukateko mu butongole subscribe nga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teka ku alertinga nese video ojja kubeera nga te ofuna ka notification awo nti kakati Fahad Pro UG ayina byasobola okubeera nga te atuleetera kambere nga tembatirawo bino bigenda maaso mu Buganda mu ggwanga Uganda. Tebiri wala nnyo biri mu Buganda then oluvannyuma mbeere nga te kumaona mawulire amala mangi nnyo tembaawo. Ekigambo kye mugamba nti mukulemberwa bakyala bannaye twanirize kabaka twanirize kabaka abeetuuse wow. Basema n'abanyabo empologoma ng'etuula ku kiwu nga bamuteekateeka ku Namulondo y'abajjajjaabe eyacwamale winyi ekibulala era jjajja waffe oyo nga bamutuusizza mu ntebe ye abesebo beene ab'ebifaananyi batali basasule kukakalekotunabeyo sebo beene bali mu kkuba omubala ogwajjajjaffe ng'atuula. Nja kusaba maama mu kaseera kano muve ku lukomera temugamba mujja kulusuula nguwe omulangira Katebe ayogera ebigambo 520 ng'ategeeza obwakabaka bw'obwakabaka bw'atuuzizza. Sebo jjajja mulangira kojja Salomo Ndeso muzindaalo guno okola muzira gya kabaka Katebe. Osero ne banyabo nina essanyu lingi eddoboozi lya beene lunaku olwaleero okuba nti ffenna tuli wano. Essanyu lye nnina lya Mwoki wa Gonja. Emirundi mingi tulwanye n'obwakabaka buno okulabika nti buddawo nga butambulira ku njuyi bbiri. Obwakabaka buli obw'abantu
n'Obwakabaka obw'emisambwa. Kubanga emisambwa we gitali, Lubaale waatali, amayembe we gatali, kitegeeza naffe tetuliiwo. Era n'Obwakabaka tebusobola kubaawo. Njagala okubategeeza nti tulwanye olutalo luno okulaba kati nga mwenna mukuŋŋaanye wano nga twewaayo ne tusula mu nsozi ne tusula mu mayinja ne tulemerako. Abantu bangi bagamba tebammanyi. Kituufu obutammanya, singa mwali mwamanya nnyo oluusi nandibadde oba sikyali nawo. Akitegete kubira Mukama engalo. Abantu bangi Katonda be yakola yabateekamu emitima ate oluusi nga si yagibateekamu. Yabateekamu enge, efitina, enkwe n'obutayagaliza. Ekyo kiviiriddeko ffenna ng'abakongozi, kubanga kyendowooza nti buli ali wano aliko omukulu gw'akongojja ku mutwe. Abakulu abo bonna baazikizibwa. N'okulaba olwaleero nti mwenna mukuŋŋaanye wano ne mulaba be bateekako oli Mukama waffe abenga emisambwa ate giddamu okusituka obuto. Ekyo mukubeeko mu ngalo. Olowooza lwaki gw'osaanidde okusikira Sseggirinya? Ekisookera ddala kwezi n'abatuwuliriza tewaliwo w'osobola kunjawulira ne Honorable Muhammad Sseggirinya. Ekyo bw'oba onoonya Sseggirinya Muhammad omutuufu ayina kubeera nze, olw'ensonga success zonna ze tutuuseeko mu Kawempe North tubikoze ne Honorable Muhammad Sseggirinya. Ebiruubirirwa byonna gundi bye mulabye no Kawempe North byetukiddwako enkulaakulana yonna tewaliwo woyinza kunjawulira ne Honorable Sseggirinya Muhammad. Mbadde ingini luwaga okulaba nti ebiruubirirwa ebyo byonna bituukibwako. Ekirala abantu baffe balina okukitegeera ate bannakawempe abasinga bakimanyi nti omuntu eyadesigninga manifesto ya Honorable Sseggirinya Muhammad sinze si mulala yenna wabula nze. Era ekyo abadde akyogera nga mulamu nti ebintu byonna bye tukize batubaddenga naye. Manifesto yo not design bagenda kukolera wamu kulaba nga ebyobulamu babiteeka ku ntikko. Ebyobulamu okubiteeka ku ntikko, it was our plan okulaba nti Kawempe ebeera ku ntikko. Netutandikawo eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Medical Center. Bwe twamala okulitandikawo wakati mu mbeera eyo Honorable Sseggirinya n'asibibwa. Honorable Sseggirinya embeera nejjamu ey'ebyobufuzi, eddwaliro ne tulirwanirira ne tukola nga bwe kisoboka. Abannabyabufuzi bo bennyini abaagala okujja ssaawa zino abeefuula nti oba oliawo abaagala kukwasazizako ku ddwaliro omukulu gwa Honorable Sseggirinya gusigale be bannabyabufuzi be bamu be twayita okulaba nti eddwaliro eryo tulitaasa naye it was unfortunate nti tebasobola kujja on board kutaasa facility eyo. N'olw'ensonga eyo bannakawempe North nze nkimanyi nti omukululo gwange guli clean. Abo bonna abagezaako kulaba nti banteeka ku saidi ya Mpuuga, banteeka ku saidi ya NRM, banteeka ku saidi nze ndi wa People Power. Era sivangayo kugamba nti president wange si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fe aba NUP, aba National Unity Platform, tuyina ngombe gamba nti omuntu tumulabira ku bikolwa bye. Mwami Bajjo ne Mwami Kwezi n'abaliko ssaawa zino, omuntu basooka kuddayo mabega
nti Muhammad Luswa Luwemba abadde atambula atya ebbanga lyonna. Omuntu asobola kukyuka mu kaseera nga kano nga tuyise mu wakati mu mbeera esoomozebwa, tuyise mu kutulugunyizibwa, emigo gitukubiddwa, bondi ziba zituwadde, abamu tusibiddwa mu mbeera eno ey'okulwanirira omuntu wa wansi. Nze nsuubira nti ekifaananyi ekituufu mwolabira Honorable Sseggirinya Muhammad kaakati olina kirabira Muhammad Luswa Luwemba yagenda okusobola okubeera nti aggusa nga n'ekisingira ddala obukulu kwe kutuusa eddoboozi ly'abannakawempe North mu Parliament. Ekyokubiri, famire ya Honorable Muhammad Sseggirinya bambi alese abaana abato. Abaana abo abato buvunaanyizibwa bwanga Muhammad Luwemba Luswa okulaba nti bafuna omukulu omutuufu, okulaba nti basoma mu masomero agalabibwako, bafuna medication entuufu, paka abaana abo oba oli abo banatuuka essa eryetegerera okuweza emyaka nga oba oli abo 18 okusingira ddala okwetegerera. So nsuubira nti omuntu omutuufu kyova olaba ne maama yavuddeyo, eddoboozi lya maama teyalagidde bulagizi nti oba mu muwono oba yasabye bannakawempe North kuba kimanyi nti bo be bateekayo Honorable Muhammad Sseggirinya, ate bo era be balina obuyinza kubanga be balonzi be bakkirira mu kabokisi okulaba nti balonda Muhammad Luwemba Luswa okufuuka omubaka wa Parliament owa Kawempe North Constituency. Okay. Kakati Luwemba. Luwemba. Sebo. Abantu bagamba nti okyali mwana muto ebya Parliament tobimanyi n'ebirala wasoma ki? Obuyigirize bwo bwengana ki n'emyaka gyo? Oli mufumbo toli mufumbo? Ekisookera ddala mwami Kwezi n'abatulaba, Muhammad Luwemba Luswa musajja mufumbo. Musajja mufumbo era nina omukyala Allah akyabadde mwenkanya ku saidi yaffe, nina omwana omulenzi era tuli wamu ne famire yange. Ekirala nina emyaka 28. Ekyemyaka oba seniority si kyekikulu kubanga abantu bangi nnyo Honorable Sseggirinya bwe yali avaayo era seniority bagikulembezanga nnyo nti si senior mu byobufuzi, si kino ebyo si bye bikulu. Mwami Kwezi n'abatulaba, ekikulu kya byonna kwe kubeera nti omuntu gwe tugenda okusindika mu Parliament Muhammad Luwemba Luswa akulembeza ki? Ekizibu kyabyo ekikulu kyabyo na mu kino ekintu kwe kulaba nti eddoboozi ly'abano bannayuganda abanyigirizibwa ennyo abagenda okunsindika mu Parliament kwe kubeera nti nywerera ddala ku mpaji eyo empaji Ssemasonga okulemera ku bizibu bya bannayuganda ebibaluma. Ekisookera ddala ngenda kulemera ku mpaji ezo ez'okulaba nti baganda baffe abasiraamu babadde nga basibibwa. Ngenda kubeera equivocal nnyo ku nsonga eyo abasiraamu abasibibwa nga nkozesa floor ya Parliament okulaba nti nwanirira eddembe ly'abaganda baffe abasibibwa. Obuuziza mwami Kwezi nti Muhammad Luwemba yasoma ki? Muhammad Luwemba musajja munnamawulire. Muhammad Luwemba alina diploma mu mawulire ate kirala muyizi w'amateeka. Ekyo kyenyinza okubagamba. Obusobozi bwonna oba qualifications, I have all the necessary qualifications to contest for that seat. Era sisuubirayo muntu mulala yenna kuvaayo kugamba nti ate ebyo byonna bijja kujja. Mwami Bajjo n'abatuwuliriza njagala okubagamba nti nze ngenda kuweereza parties zonna, sigenda kusosola. Ngenda kuweereza, I am going to serve all parties, all people, regardless of their political party, regardless of their religion. Bonna ngenda kubaweereza. Oba oli w'NRM, oba oli wa DP, obuweereza bwange bugenda kuba ng'obwa Honorable Muhammad Sseggirinya kubanga byonna tubituukiddwako ffenna. Sebo tweyanziza nnyo mukulu Badibiro. Sebo abagamba ntosaanidde okyali mwana muto obaddamu ki? Kati abagamba nti sisaanidde nkyali mwana muto, ekibuuzo mwami Bajjo neyanziza nnyo ate njagala okwebaza mwami Bajjo nti weewaawo naawe ova ku mulamwa mwami Bajjo ebiseera ebisinga naye kalakita yo njagala nnyo nti obeera ku muntu wa wansi y'ensonga enkulu. Kati ababagamba nti ndi mwana muto sisaanidde yenkola eri gye bagamba eya seniority. Ekisooka ndi above 18, ekyo I qualify okwesalirawo. Omuntu yenna bw'abeera above 18 kiba kitegeeza nti mateeka g'eggwanga Uganda oyo omwana aba yeesalirawo. Kati ng'ogyeko ekyo kyokka experience gye nnina
mu byobufuzi by'eggwanga Uganda siri novice nti oba ndi mupya akazannyo kano nkaluddemu era nkategeera bulungi nnyo Bajjo ye field gye nsinga okutegeera ey'ebyobufuzi ngenza okubeera nga ategeera nga ndi ne Honorable Muhammad Segirinya mu byobufuzi era bwe tubizimbye ebbanga ddene kuva mu 2011 2016 tulwana okuyingira parliament 2021 ne tuyingira kyannaku nnyo nti muganda waffe olugendo luno lwe tulwanirira ebbanga ddene talumazeeko naye mulina okukitegeera nti Segirinya Muhammad afiiridde ku lutabaalo Bajjo Honorable Segirinya afiiridde ku lutabaalo era Bajjo senga onaava ku muntu wa wansi ono senga onaava ku muntu wa wansi ono abonaabona anyigirizibwa awo ojja kuba ovudde ku mulamwa amaanyi ga Segirinya naye kennyini abadde tagamanyi naye amaanyi ga Segirinya nange nagategedde kwe kulwa nti buli munnayuganda oba weenaalemu oba wa ddiini ki yakungubagidde Honorable Muhammad Segirinya olw'ebyo byabadde ayimirirako so abalowooza nti ndi mwana muto bwe mbeera nga nsobodde okubeera nti ntambula ne Honorable Segirinya ne ndizayininga manifesto eyo eyogerwako ensi yonna kati abo baba basekerera busekerezi byonna mbagambye bajja kubireeta bonna bajja kubireeta okulaba nti oba olyawo banjabuluzaamu osaalira wa olwaga kumanya gy'osaalira bakibuuza nnyo wano ekisookera ddala nga bwe nagambye Bajjo n'abatuwuliriza oyo yenna abuuza nti osaalirawa nga musiraamu aba olyawo nti kyabuuza tatakitegeera eddiini yaffe teriiko gamba nti osaalirawa kubanga leero kati wano wendi ndi mu bitundu by'ekisaasi naye esaala ya swala bw'etuuka omuzikiti oguli okumpi gwekola ki wenswalira naye nga mpangaalira Kyebando ku Masjid Abubakari Masjid Abubakari bw'onootuukaawo bajja kuba bakutegeeza nti oyo muntu waffe asaala era contribution ku muzikiti era naye agikola ki agiteekako si yensuubira nti ensonga eyinza okubeera nti ebabyo by'omutwe bajja ekitegeeza bajja ekyenjagala okutegeeza nti bagobaagulina Bajjo oluvannyuma lw'okubeera nti amaanyi g'abannayuganda Bishop zaake ulira tunatera okumaliza Bishop abuuza singa tebakuwa kaadi ogenda kusigala mu lwokaano luno ekisookera ddala nze situnulira ku negative situnulira ku negative era wano wendi senga obadde nsobola okufuna omukisa abantu ab'enjawulo mbadde nfuluma baka boodaawo abantu ab'enjawulo nga bawanika buwanisi kubanga abantu kye beetaaga kwe kumalayo manifesto ya Honorable Muhammad Segirinya ate people power NUP ekibiina mwenva babeesinga nnyo ku people power President waffe yali kiriya n'agamba nti tekigasa era si kyamakulu nnyo okubeera nti nina connections gyali okubeera nti nina connections ne owekitiibwa Secretary General okubeera nti nina connections ne owekitiibwa Chairman Nyanzi ssentebe waffe owakunga si kyamakulu ekyamakulu kwe kubeera nti abantu baffe bano abaabulijjo ensonga ze batembeeta ensonga ettaano okulemera ku mazima nziriko nnyo era kye bagenda okusinziira kubanga eddoboozi ly'abantu bokkirizagaana abantu basazeewo omukulu gwa Honorable Segirinya Muhammad ngumalirize era bannakawempe njagala okubeebaza era kaadi ya NUP okwo kwe bagenda okusinziira sisuubirayo oba olyawo ekibiina kuvaayo nti tekimpadde kaadi kubanga format gye basinziira bwe kitakuwa kaadi ekyo kibuuzo enziramu yeeno sisuubirayo kubeera nti ekibiina ki National Unity Platform tekigenda kumpa kaadi kubanga amaanyi gali mu bantu tusinzira ku people power amaanyi gali mu bantu people power ate kirala ndiroyo nnyo eri ekibiina President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu teri amusinga kwagala bavubuka mu kaseera akazibu ennyo nga Segirinya Muhammad bamukuba amagye amavundu abamu basoomooza bino abamu bagamba bino naye yasiri yayimirira faamu n'agamba Segirinya Muhammad genda oweereza abantu b'ekawempe njagala okwebaza maama First Lady Baby Itungo Kyagulanyi kaadi ya Honorable Segirinya yagirimu omukono munene nnyo yatuuse n'okwoza ku mmunye First Lady nga tuwerekera muganda waffe Honorable Segirinya Muhammad so nonsuubira empaji emuwezo kw'ettaano ze zimu kuzinfudde ow'amaanyi mu Kawempe North Constituency era kyovola abangi nnyo bajja kuvaayo n'ebigambo ebigambika ebitayogerekeka mu kamwa naye ekisingira ddala obukulu z'ensonga kwe tuyimirira ez'okulaba nti abantu baffe basigala obulungi abantu baffe tubaweereza nga tuyita mu nkola eya Segibox
Ekibuuzo ekirala omukulu abuuza kwezi kajja kubuuza wali tuvuddewo olwa network. Tawa omukulu Luwembe ekibuuzo kye bakubuuza ekirala biki byogenda okutuukiriza Ssegirinnya byaleka akugambye? Ekisookera Bajjo ekyo nakyo kibuuzo kikulu nnyo. Ssegirinnya yalina ekirooto kye ekyokulaba nti abantu bano tukwata ku byobulamu naddala mu mbeera yaffe ey'omugotteko mu Kawempe. Ne tutandikawo eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Medical Center. Eryo ne ligootaana olw'ebyobufuzi eri byali biyingiramu. Kati ku mulundi guno nga nfunye omwaganya bannakawempe North nga bampadde omwaganya bakama bange. Ne nnyingira Parliament mu nnaku 10 ngenda kuba ne kapasite erobinga era nagitandise dda. Erobinga abaganda baffe abali mu diaspora okulaba nti banneegattako. Wakati mu kukuuma omukulu gwa Honorable Ssegirinnya Muhammad twagala eddwaliro eryo libbulwemu erinnya lya Ssegirinnya nga tuligituuma Ssegirinnya Medical Center. Ssegirinnya Medical Center okulaba nti abamaama abazaalija kuba lizaalisa lijja kubeera ng'obolyawo ligaba obujjanjabi obusookerwako okulaba nti tuyisimusa ebyobulamu mu constituency. Ekirala Ssegibox yaffe eyo ebadde eyambye abantu bangi. Njagala bannayuganda nkiteeke ku likodi ti omubaka wa Parliament bw'ayingira bw'ati $2 ezo $2 ze bamuweze emmotoka Bajjo njagala okukiteeka ku likodi. Sigenda kugula mmotoka ngenda kusigaza kagoofu kange akakadde kenjo okukanika. Portion yemu njiteke mu Ssegibox. Ebigambo bino mbyogera kubanga manyi mukama wange Honorable Ssegirinnya ndaba. Nze nkimanyi tafanga. Ssegirinnya akyaliwo, is a living legend, akyaliwo mulaba. So ajja kusanyuka nnyo ng'alaba omukulu ogwo gutambulira ddala. Abalala bonna aboogera ku Ssegibox aboogera ku ki? Ssegibox nze nzirina empitirivu eziwera 5 store yayo Bajjo nja kugikulagako. Ssegibox eziwera 5 okulaba ntugenda mu maaso n'okulaba ntu empowering. Ekirala baganda bafa aba boda Bajjo badde kimanyi nti navugako ku boda okwewerera. Navugako ku boda okwewerera. So manyi omulimu gwa boda obulungi muganda nge Bajjo. Baganda bange aba boda ebizibu bye basanga mbimanyi. Mu nnaku zange 10 njagala okubeera nga mbagulira protective gears. Omuli element, omuli reflector. Ate era ng'ogyeko ekyo mbe empowering mu bibiina byabwe mu organizations zaabwe ziri streamlined. Nteekemu kasente akatonotono okulaba nti beekulaakulanya baganda bange aba boda. Bamaama ekirala bamaama bannakazadde b'eggwanga. Bamaama bannakazadde b'eggwanga njagala okulaba nga bamaama tube empawalinga. Maama ye muntu akeera ku makya n'akola nga balina ebibiina byabwe by'obwegassi ne basevinga sente awerera omwana. Bamaama abo bentunuulidde nnyo bannakazadde b'eggwanga. Maama mugenda kulya nga bwe munywa ku mulembe guno ogwa Mr. Update Ssegirinnya Generation. Nina ensonga lwaki njogera ekyo muganda wange. Bamaama bannakazadde b'eggwanga bakulu nnyo mu nsonga eno naddala bw'obeera nga manifesto tobataddemu oba mukyamu nnyo. So bamaama tugenda kuba empawalinga okulaba nti buli kimu ekibakwatako tukiteeka ku ntikko. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.